awangula afunye ogufo Black Sugar agwa mukomera olunaku lwajjo Black Sugar yasiibye ku kiraro ja ku police okwe reporting statement zamujiddwako nga nyingi nnyo ng'emisango ejavunanwana. I thought that press reference was not right bwe nagira banga manyi byakusaagamu nabe nyamta champugunyu champanya Sugar nye inyalye ebyabana Kenya Chepkwemboyi ani Chepkwemboyi naba policeman ko Chepkwemboyi wachi kitiribita nga amulopedde ye Biko Ibrahim nenga anko Biko tayenza kulopera Black Sugar ntambi nga analyst amali wagafunya agajo aga Black Sugar kubanga nona ko lero agenza ku police ala reporting ebintu byasajjitwa tuse cyo tuka wabadde kushoje mabadde ya Black ya ring nga yadavde ya Roman yadava ku police yasibye ku police. Now how can I analyze this issue? It's ddala in any Rutaro, because now we believe this is it's exceeded from a conflict to a fight to a war. What's the gear? Obukubagana you're conflicting with Shalom and it goes. But wabera muyingira mu Rutaro ne Shalom. Uyingira mu Rutaro ne Shalom. Mbanja kujjayo buli kimu. Buli kyakulwanyisa. Katulina okwawula abantu betuyingira nabo mu bukubagano n'abantu betuyingira nabo mu ntalo. Obusaza okuyingira mu Rutaro byonna ebiva mu Rutaro tewabera ku nagamba kiri nti moral victories is for minor league coaches and ye all told us we majors. So mu Rutaro, so me I'm very very happy for that, but then for the Kantu dibudene lyabagenda okuleka mu Kantu dibudene nnyo eritagenda kuzikawo for his experience yabadaina in the game. Some of us have just come 3 years ago. We cannot tutoka na quarter ya experience ya musajja 15 years kali quarter yinzo banite tutoka mu half okitegeera. So that experience okubanga agenze nayo mufe banakantu ya yomukwa babatandikidde emabega kokko ali but nabayine tafali already erikola ki eririwo abadde azimbye ekintu era kizimbye you know platforms zabadagulirawo abaana abenjawulo muli naffe okiraba. Now the biggest worry here is the promise that was made by President Museveni of the 5 billion. Would it still come through when yavuddewo okitegeera era kati by logic nti weziba zizze ani agenda okubeera accounting officer ku side eri. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisangibwa Ntinda out Saskuda Village Mall atona tuka ku Ndundu Complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Juggernaut da Encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kibakitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli asajja amba ina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu mazanya nako nduna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazango kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba dde oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisaasu kwa delivery mu nsi yonna. Margin Comedy Store back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platinums.
Yes, Diamond Platnumz from Tanzania will also feature the band. From Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Vic Fameka, Winnie Waji, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Boogie, Catalayan Kando, Comedians, MC Maria G, Amoti, Salvador, Madrat and Chico, Maulana Drain, Ticha Pamire, Bizonto, Shaquina Neva, Raj Kabeja, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Oval. Gates open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel Namasuba we wali endongo Haji Kasiwe Kapo erije baita Ssebavuga wabulirawa okwingira sinze mtwale byipye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire meza yo bagitereke noti musanvu noti nya satu emu 2 oba noti musanvu 5 nya mukaga nya 18 musanvu 5 omanye ndongo Haji Kasiwe Kapo ja konkone yebiro gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwali okasumulula mulamu Ssebavuga kali musale ko Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obuwata wafunira musajja omutufu ng'okoye ng'okadiye n'ekikikyo mujja mtuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel Namasuba ennongo ya Haji Kasiwe Kapo eri basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Tinyiza ntyo butebaza bakemba batya Mukama byokola onjagadde mu lwatu nayitambi fenna tweguddeko teri amanyi kayimba akasiliva akasifa kyagulanyi nyinza ntyo butebaza kwebye byokola nompo wamba sada njakumwebazanga emirembe gyonna njakumwebazanga obuteddisa Katonda yebale Katonda yebale tujja kumwebazanga emirembe gyonna tujja kumwebazanga obuteddiza kasuku alinenene muli kuwani ayi Mukama gwa abantu kwebaza ntya ambasada obujja maso g'ennogwe ayi Mukama okwebaza ali kuwaki akantu noffe tuli mu ssanyu jerere ayi Mukama gwa tuyamba kuwaki agenda twetika ffenna tutwale ayi Mukama gwa bikola tuli kuwaki Katonda yebale Katonda yebale tujja kumwebazanga emirembe gyonna tujja kumwebazanga obuteddiza mponye okupangisa ngenda bweru nange nja kumwebazanga emirembe gyonna kasuku bambi otere onone mbeleko naweyo okuditachi ayi taata oba otwala egiri emiti sate plus otwala abaana abato tomuko emirimu egyo nno gibeera migumugumu gisana abantu abalitekiriko nga nze kati shotanji bigi esigadde ekya ya Zubeda kubanga Zubeda azalako abasigala wano tokolo nesigadde kulwani kubanga kasuku bambi no agenda ngeja ali muzadde nsaba atwale bati ne mukadde wafa mutwale abere ku batembase abere kwembasaawo olo Jenkins musajja watu owo kumazze ntebe bagenda mulekerani kasuku no agenda ankana atero gendo sinkane ya mutonda amulekiwa najja tumenyanga tuzza omulambo Katonda yebale genda sigareti akato wajiramu awo nno de tushikuba kuba era tetuyamba nnyo nga tanakyagattako okulekola etombe tujja tugenda mu maaso olumu nabeera ku ssimu gwe nno ng'anyiganyiga ffeera tufanga ne content yo ne bagala okutusiba Katonda weebale Katonda weebale tujja kukwebazanga emirembe
tujja kukwebazanga obuteddizanga bilioni 5 olwo no tunazifunako ffe kubanga kasoko ye face agenzegenze tujja zifuna tukalonda president ompya sente zijja kujja kwani kuleta mbeere bagumu President Museveni uliriza omulanga gwa ffe bilioni 5 mwatuzi tuwa zitusuubiza katonda webale katonda webale emirembe gyonna tujja kumwebazanga emirembe gyonna tujja kumwebazanga n'aba NBS beebaze kanale mugume tonda yebale yebale kanale mugume ne tepu gyabadazunza egenda kubeera nga gizaayo agenda kubwemba se kati bamwereze nga bali mondi representative umanyi representative webale ngagaba kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddizanga Samson Kasumba namalevu ga meeru musajja wattu bambi yabagambye nze saagala katonda yebale katonda yebale banange bula ali kukikati kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddizanga Anatalia Ozi omuyiribi wa downtown bambi yagudde mu bintu kongula yebale katonda yebale tujja kumwebaza emirembe gyonna tujja kumwebazanga obuteddiza ati DJ Zata ali kuki DJ Zata aliyo ku makula kikaaba kafunyo Welcome to Sham 256 Ambassador Edition. Yes, Frank and Tambi ne ink ne bwino information exclusive ne data exclusive information exclusive era ntwala akisaka no gamba Frank and Tambi mbusookolange muno watch soke tulange kuba wetulaga muganda wange saako simu bwino wuno attention to details classified Kasuku agenze mu nsi ki bamuwadde kifo ki ani afunamu YouTube esigala mu Uganda agenda ne kiki baani ekiddako okimanyi waliwo content creator ali eruzira waliwo omukyala abadde beetwala ne Zubeda yasiibye ku poliisi Allah okimanyi waliwo omukyala bwadde mutalo ne Zubeda ali ku poliisi sawa yonna atemera amabega wa mitayimbo okimanyi okuddamu poliisi efuuse poliisi mu kantu wangi omanyi ensi Kasuku gy'alazeemu okimanyi Canary Brown yes obwambasada naye bwamukutte mwanno mwogera Kasuku ye kambu ya ambasada mukwana abantu balinga bana ku NBA next media Anatalia balonze yaba basatu omuna agamba kino kireka wa Bule Gabriel Bule yangamba nabbanja tadda naye Bule wankola bubi bannange nabanje beyagamba batagenda kudda Bule va wetondera eggwanga budget egenda oweebwa Kasuku wagitegeddeko billions ngenda kukubuulira Kasuku okuva ne leero kuva ku Sunday Kasuku agamba ne ridika security nga bamukuuma detail kugambya langa munno waki tukole show nga tuyingira mu show egenda okubeera kandanda egenda okubeera yakasa meme ono Shalom Oil agenda ku size y'abasajja bane mwagadde ate akola negative positive better feedback muzimpa feedback oil naakola nga ku size y'abasajja abenyooma akola ku buwanvu n'obunene 0705 271973 ono gwenkutte Shalom Power masturbation soft election tutafuna election za kumacha jangwa ajja kuyamba Fabula na above oba wangira muri set yono nonna ya musajja obone ondadde zo mu kisenge mpola mpola kati nibibeera n'ebiti okay so munno wachi yakugamba nti ku mitwalo 3 tuvangawo tugenda kuweza emyaka 10 omwezi guno ogwa June ogenda okubanga gutandika tuweza emyaka 10 era anniversary zaffe nja kubeera nzi bagamba naye okuva twatandika mu 2016 tetuvanga ku mitwalo 3 bintu bingi nnyo ebikyuse abadde babakyala abadde abaddugavu kati bafuuka beeru abantu bazaala bazaala waliwo abantu abali ku ddembe kati bagenda kubeera bambasada ffe tuli ku mitwalo 3 egya Uganda kati wobeera ogikutte nobeera nga osubscribinga ku mutimagano gwa munno watch ogenda kubeera films enjogerere mu bavijees ba Uganda bonna oyagala vijje junior mwaba mugoberera bamwagala olunaku olwajjo yataddeyo films 2 embagita over your dead body biro bimugamba over my dead body oli yagamba over your dead body omwana yakutanga over my dead body kati ka film je kali bakaita over your dead body mugende mbere nga mukalaba yafulumiza ku film zabadde butano kitegeeza amanyi manji ka film akala bakaita fuse ne fuse ya zedi ujo kusoma fuze ne fuse wala kala bakaita honor student na kala bakaita never thief bo films butano mwabagobera vijje junior bomazo kubeera nga butweru wayo na kulwali runo na kulwajjo ku mutimbagano ogwo ogwa muno
watch. VJ Emine ejali Immortal Man, The Mummy, Nomo nendala jeziri mpitirivu nnyo. VJ Jovan Tom Shaukan Jingo Ice Peak Kevo Kevin Chris Street n'abalala. VJ Ulio yamaze okubeera nga akola film gye Drivers ED, The Partisan ade nkala bonako lwajjo ne Collateral. Kano Collateral kalimu Jason Statham, kalimu Jamie Foxx, kalimu ne Tom Cruise, kalimu ne Tom Cruise, Liam Neeson, yes, ne James Bond franchise. Kati kalimu Tom Cruise, kalimu Jada Pinkett Smith. Wow, mumanyi. Yes, kalimu ne gaya mwita Ruffalo. Ono Incredible Hulk. Ne mwaliso that is Collateral. VJ Ulio yamaze okubeera nga naye awutasokote emitwalo gye 3 oberengo subscribing naffe ku Smart TVs. Tugenda kuleta update empya mu mwezi guno. Experience egenda kubeera nungi nnyo mujja kunyumirwa namwe abalabira ku masimu. Of course omutimbagano gusigala gumu gwa muno watch mpola yes. Atagala okuzimba Semiton wanga nsoma nti enyanya liti Semiton yes. Construction company yeah. Basoboze ebyadweya ebyomu nyumba na interiors land surveying byonna ebikwatagana ku kuzimba tebakubba seto kolemera senga mbuyanzi banga ndi bweru kwesa aba Semiton yeah. Babenga bakuzimbira bulungi ennyumba yo yes. Otambule bulungi nnyo Bannaffe bo aba Job Giant bo bakyakugambira ddala nti gwe ayina emirimu gwe guno omutimbagano gosobola okugendako n'obeera nga onoonyerezaako ate abajagala kubanga ate abajagala bayitirivu nnyo mulanga baguwulira akati jjukira ffe tugattaganya abanoonya emirimu sako nabo abagirina naye omulanga nga guno nkubira kwabo gwe oli eyo olina omulimu naye togera ku mirimu egiri nnyo a bit professional white collar jobs ejo wegityo n'emirala osobola okubeera nga olina ebbala weetaaga bawitire osobola okubeera nga olina ki naye kakati wano bo any job gy'olina ojja wano ku mutimbagano gwaffe ogwa www.jobgiant.net omulimu gonna nobeera nga oguwanikayo oba tugukuwanikirayo then ate abakozi bo nabo baba bagenda kubeera nga bajja okumpolampola www.jobgiant.net abagala verified qualified professionals abali ready ku driving a business growth yo mu Uganda mu East Africa sakona mu nsi yonna gwe guno omutimbagano kwa ku namba y'essimu 0749 052 000 oberenga obabuuza bayinza kubeera nga bakuyamba batya kugwe anoonya omulimu naawe kugwe agulina ku mutimbagano gwabwe ogwo mpola yes bamazeeyo yes. Kale tutanja aba tujja bamalayo dda abajabagirayo mpola yes. Olunaku lwabadde lwa kusokozo za semu olwa okuva mu Eid ani bannaffe abayisiraamu ekyali Eid era era okizibwa okusala paka ntya wow abayisiraamu baganda baffe bannyinaffe baganda bamwenna mikwano gyaffe olunaku olwajjo bambi mwebale nnyo kubanga mwatuuse ku lunaku olwo Eid Adha nze mpita Eid al-Adha ffe aba Sweden tugiyita bwe tutyo tubakulisizaayo ddala nnyo mubeere nga embeera teyatabuseemuko kuba nze saafunye muntu yampise jjo wallahi nange saafunye yampise okulya emmere naye kitegeereka kuba naffe ku Easter abamu tetwabayita naye nga mukulikireyo ddala bambi oba mukulika olunaku olwo lw'abayisiraamu olunaku olwo lwa kitiibwa nnyo olunaku lw'okusaddaaka n'obeera ng'ozzaako eri Allah sako nokubeera nti nno mu mbeera eyo okugadaringira abantu awamu nembeera nga mulya so omuceere gwawedde babadde amata gugwewo tokolima temukolima buli omu mu kalenda yini ennaku wadde okunkiinako mbushalo gwe wabayita ku Easter tewabayita Easter naliwa simanyi baba Yasini tebatuyise tunyegayo akantu baba Yasini then otuva mu etwezayo za Crystal Palace okuwangula Conference League Crystal Palace yabangudde Conference League negata ku Community Shield yawangula nga season etandika negata ku FA Cup yawangula nga season eri eggwako kitegeeza ebikopo 3 mu mwaka gumu kitegeeza ate nga agenze n'okugenda agendedde mu maanyi agendedde mu glory nakyewunza nakoze ne baŋŋamba mbu yali yamala emyaka 10-12 nga tewangula kakopo yekitwalangako ebbanga lyambeerawo emyaka 10-12 ngaekyalina abawagizi Crystal Palace goza buli ttiimu eri awo mu nsi erina ekikopo kati olaba ne Arsenal Champions League temufunako naye batugganira okufa okitegeera so ate nga tebagana mufuna season of course Paris ensonga ezigenda zikwasaganya Dembele kabasikali oyo njagala okuwulira ebyo Luis Fabian mulamu I love such things yes ono mwana ani Vitinha waali eri mabega Pacho balamu bamakunyosi balamu musajja wange ono mu Morocco Hakimi mulamu eno Mendes kino ekyana kipotigo kiramu Joao Neves akatono akonakale kali kakati so nakulwa mukaga ku motive awe bugolobi nakubira ku motive bugolobi 10 ne meza million emitwalo 2 ordinary yes ne meza ya million
then VIP treatment ya 10 omuntu omusekino bane mujje bugorobya ku motive Wyke Benda wali n'abayimbi abalala n'abatagala Arsenal kuwangula faba PSG basinga obungi mujje tujuzeyo bannange kuva saa 10 tubengawo mpola wanakuladira John Ntambi nasibye ndasagenda okuzuukuka ndogera ku excellent congratulations congratulations kasuka sunu namba tunagubye tuli mu ya Sunday Nation tunagubye tuli mu nyinyi kasuku naawe ngenda tuka nga zikonga zifisa zikongula ngamba kangende mu group ngendo nkebera ku Sudiru bya Ruhanga Sudiru nyenga ye mwavu yenga munyamolire nga mwavu ko Sudiru mwavu nga bya Ruhanga sanko Sudiru nga mwavu nga bya Ruhanga ayina mne just okoli oli musajja kati kulanga ne Brown Canary naye akyogera Canary mugume nati mweru Brown Canary Canary mugume Brown Canary ambassador ja kuyamba ekoza ambassador naye amwaje ambassador ambassador nchizaayo Brown ambassador Canary mugume nati mweru kanza bagamba mamwa o Black Shalom Brown Canary like is brown okay kakati ngama uli gatambula kasukwa mwadde bwa ambassador nkukubira essimu ongamba weba kanyo oli musiru twagwire mu bintu tuli twewala akagambo ka Kurisobole tuli mu tugudde mu bintu we are things tugamba Ntambi kasukuba amwadde obwambassador gwenova x no gamba bamwadde ambassador kwa Firebase obwechanja Ntambi why are you hater why are you an Arsenal fan kati nengamba ebintu bino Ntambi in the first place bituufu kasuku bamwadde obwambassador and 2 babanga babwadde kasuku obwambassador level kasuku jabaddeko kimwetaagisa okubeera ambassador okay ekisokera ddala it is not official but the rumor is so ripe to deny chengedde kizimba kiti oluvuvumo lweyongeredde ddala zizaako yaki lweyongeredde ddala in the corridors of those who know corridors of power or those who are near power era the person who broke that news was a credible journalist at NTV whom we don't think nti anonya likes oba anonya kunyenyamu. He's a credible guy, Sudiru Biaruhanga, and later confirmed by another credible journalist and news reporter and anchor media personality, Kanale Mugume. So, officially, techina kuberanga ba tugamba, nenga wenkugambi. Orugambo. Chirugambo ngala ekyamongo ekyatandika oluyogano luzibu nnyo kubanga oyiwako amazzi. Kasuku nabali nayo lunaku olwajjo ne mubuuza nga naye amwenya bumwenya ngamba omanyi bwe bagamba nti he doesn't deny neither accept aliawo ne ngamba kati kirabika ekyogerwa kyekyo musajja waffe bakira kituufu omusajja waffe ayinza okubeera nga bambi ayinza okugwa mu bintu era essala yange etuukirire kibeere nga tewajja kubeerawo kiyinza kugaana kyonna abeere nga aweebwa obuvunaanyizibwa obwo waba naaweereddwa abaweereddwa buvunaanyizibwa abaweereddwa obuvunaanyizibwa obwo obw'amaanyi kubanga ambasada nga wokiwulira va kuba Firebase ambasada wa Hayes ya David Lutalo ambasada ono gwe twogerako yabeera representative w'eggwanga president okitegera is the official representative of a country in another country yoyo obo kiraba so kuku wanaberanga deployment anabagiweereddwa eyo mu nsi gye tunakubeera nga tutegeera gye tujja okuba nga anticipatinga maaso awo ajja kufuuka the highest ranking diplomat mu nsi eyo gy'anabeera agenzeemu kasuku yes he will become the highest agenda bba n'obugombe highest ranking diplomat owense ya Uganda mu nsi oŋŋambo wa Uganda mu nsi gy'anaaba agenzeemu yabeera highest ranked webeera America yabeera highest ranked Ugandan in the USA yes wabeera Kenya nga gyamututte jobeera highest ranked Ugandan in Kenya that comes with the ambassadorship oba high commissioner era yongera beera mbikuvuunulira
ambassador yabeera atya, embassy yabeera atya, ne high commission yabeera atya, era banya babeera, people mix them up but byagala okubeera nga bikola ki nga bifaanagana. Now base jagenda okugendako base yetya nti awo Ugandan embassy mu nsi eyo gyebeera eri gyabagenda okugenda oba high commission gyebeera eri gyabagenda okugenda. In fact akalo kubyawulira abantu embassy tugezegeze ku Nsambya American embassy Nsambya kiriwe kiti embassy yeyo ensi ebbiri zonna nga za tezibeerangako zombi nga ziri mu mukago gwa Commonwealth. Then ezibeera nga zombi ziri mu mukago gwa Commonwealth yebeera high commission. Yes. Embassy? Yes. Nga tabeera nko mu Commonwealth countries, wachoga mu countries. So Commonwealth. Nga tezakolonizingibwa Bungereza. They are not members of the Commonwealth. Yes. And then High Commission? Yes. Those when both are members of the Commonwealth. Okitegera kati wawulira nti no embassy ya Uganda mu America. Embassy ya America mu Uganda. Oba okitegeera. China. Okitegeera. Those are embassies. France. We are not both in the Commonwealth. Fabaliyo bote bakola ki? Bote baliyo. Kati now those are called embassies. Then high commissions zino zozo owulira nga fana tuli ba members of the Commonwealth. Kati Kenya tulinayo embassy, tulinayo high commission. Ye yachi ile Kenya ensezo tugabana nazo okubanga tuli mu kago mu lusero lumu ne Bungereza lwa Commonwealth. But era still bye bimu high commissioner ne ambassador bombe obuvunanyizibwa bwe bumu okitegeera. Kakati hao nti kasuku wanabe ya deploying mu nsi yonna tulina embassies ne high commissions mu nsi eziri wakati wa 33 to 38. 33 to 38. Kati ezimu ku ezo wanaba afunye omukisa mu Africa I think tulina mu 18, Europe tulina yonga 7, mu North America tulina yonga 4, wezityo Asia tulina awo wanabeera agenzi wanaba mu deployings ajaba agenda ku embassy eyo era ejimu ku mirimu kasuku gy'anaaba yaweereddwa si ceremony okulya mbuli pan ngalo di mayor si ceremony era kasuku awo tumusiibudde abagenze lubeerera hata wasi kasuku sigala nga akola akantu nedda oba oweereddwa obuvunaanyizibwa okufuluma ogende kasuku akulaja balazeeyo kati kino emirimu wuliriza olaba mulimu wakolera saba sonyonya muzo imagala namwenyise ndekiriyo Ntambi, times have changed. See, not times. Bine bintu biriko description, role description. Nga bakuwa omulimu. Yes. Specification of the job. Era bagikuwa, babikubulyo n'osobola betuukiriza. Are you ready kino kireko okukwate buno obuvunanyizibwa obulala? Onova ku mabina. Ebyo. Onoolekerawo tumokolera okupopinga Bereya. Ebyo. Banakimugaana. Yuka ambassador Bereya. Kiba kya kati bakubuuza obwambasada ba Bereya n'obwambasada ba Uganda, Namibia oba Kenya oba Angola oba yoke kicho okwagala oba Turkey. Owambasada ba muno wakigwe Ntambi ni wambasada ba Uganda France oyagalawo kinsigala ku muno waki Ntambi ngejobo nyemu ne kyanja ngabane tugenda di akati muzimu kuroza ambassador omulimu kati Ntambi atemera emirimu gya ambassador bovunanizibwa kasuku bwagenda okuwebwa obumwetisse bibegabi simulura era kasuku bino yabadde agejjagejja ng'enjovu agenda kogera mu ikisezo. Should we go personal? I'm not going personal, but buno obuvunanyizibwa buku omanyi amusinjika mu nsi ya njovu nga currency yawe eriko njovu nga kote bank note yawe ko njovu ebibu ku buvunanyizibwa kasuku bwayolekedde okukola era ffe bannakantu twekaabire kuba tugenda kufiirwa munnaffe empaji luwaga etazikawo empaji luwaga era bagenda okudda mu bigere bya kasuku batandika okuwawulenga tennenezo oba nazidyamu bye bino wammanga agenda kubeera akiikirira eggwanga erya Uganda mu byobufuzi politically ne diplomacy ensi gy'anaabeera agenzeemu kukuwaza banga kasuku yakola international relations yakola diplomacy anti kati mu bimu ku byetaagisa okubeera nga bikwanguyiza omulimu mwe muli okubanga osomye obeera ng'osobodde naye nga si byatteeka naye nga tebikuyamba wabawo qualification eno kasuku asomye journalism asomye psychology okitegeera alina degree diploma and he's doing a masters akati awo ali very very safe of course but okwanguyiza omulimu era oddayo n'osomayoko ku courses ez'enjawulo nga mu bintu bino wammanga nga mu international relations nga mu political science nga mu mateeka nga mu diplomacy public administration mu economics
Okitegeera kati wana advantage jaina inawo ya psychology ne ya journalism abasobola okutandika biri bibirenga bimusanga maaso cyana abafunyeko ekimu ba bibiri that is wanabera ngagala bera career ambassador after gino myaka 5 bamujja wanagende there are those ambassadors bemanyinga tachu bamubu ambassador every after 5 years okitegeera kina asinzira naye kati okubera nga agenda kuchikirira gwanga mu nsi ku side y'ebyobufuzi ne ya diplomacy waliwo olutalo lwa Uganda ne Rwanda for example bamusendise Rwanda abagaddewo border oyo Kasuku yagera natukirira Kagame namga nsonga ki sanga bawo utalo tugambe Uganda ngene obuzibu ne Russia Kasuku kai Kasuku asomusundikira Putin jagenda kai Putin jatunira cha Kasuku nga Kasuku yazenga ati kativile ebintu rank joba nayo the respect ebera automatic era mwabulungi ekitibwa Isaac Katende Daniels ambassador son of Namukasa mga no just of recent I lost my grandmother kakati mu diplomacy olulimi luke terubayo I lost my grandmother ate biberayo era Kasuku agenda kuchukira ddala Kasuku asoboka mbese kumalanya ku musambu tagenda kati kujivaamu agenda kuwa n'amasuuti n'ozobanga mmeka Kasuku gambala amasuuti buli kanako buli teri gavaamu there are things I can't imagine I know but gegana amazima nkali nkubulira obuvunanyizibwa now imagine politically nga ya representing agwanga Uganda diplomatically ya representing ekirala okuprotecting interests za Uganda mu nseyo jabeeramu Uganda interests za Congo ziriki gold minerals ebyo byonna security ebyo igwatugwe batuukirako yagala na president oli kuwono okitegeera ekirala Kasuku agenda kubeera ayambirako ddala okubuilding enkolagana wakati w'eggwanga lya Uganda government ya Uganda n'enseeri enkolagana wabawo obutabanguko bonna yalina okufuna engeri bugwawo butya Kasuku engeri yasoma conflicting my psychology asobola okutegeera nti ekisombwa Trump kye kino nafuna engeri gyagiragira goza lwaki tino nensi nebeeramu olutalo embassy tebagikwatako bansinga yetengedde ate nga yeyinza okubanga etandikirwako okujjawo embeera ebeera era bo tebakwatako ebiseera ebisinga America ngekubaza embassy za gundi balale ate waliwo levels kwezituuka nga lulutalo lwansi naye wabeerawo conflicts ezimu ezisobola okubeera ki ezisobola okukolebwako okitegeera wokubira embassy y'ensi oba okubya ensi kati obeera nga gaddewo nga toyagala twawudde waba oyawudde naye nga mu nsi ne mu nfuga yayo ne geopolitics ng'omusomye ensi kizibu nnyo okuva from one extreme end to another except for situations of World War I, World War II kati ngeno entalutali ezitakola ki ezitewalika ekyokusatu Kasuku agenda kubanga ayamba okutumbula ebyobusuubuzi Kasuku agenda kuba ayamba okutumbula ajja kusuubula Kasuku agenda kuba ayamba okutumbula ebya tourism mu Luganda kiki obulambuzi alambu nyange nganja kugalia Kasuku bagamba ebyobusuubuzi nze musuubuzi tekiba bwekito taata tekiba bwekito trade nti Uganda kiki esuubula China kiki esuubula Uganda ebintu ebifaanana nawe ebityo trade nti waliwo ba investors abagala okusiga ensimbi mu ggwanga lya Uganda nenga bali mu nsi Kasuku gwe bayitamu kiba kyawedde Kasuku gwe baba balina okuyitamu twagala kusiga nsimbi mu ggwanga lya Uganda katugeza mwaddo bwa ambassador in Namibia obe South Africa nga waliwo billionaire South Africa yagala okuinvestinga mu ggwanga lya Uganda omuntu gwasookerako ddala ye Kasuku yalina omuntu aliwa President Museveni yalina omurecommending yalina okukola ki twogera ku ambassador era oba omuaddressinga Kasuku webana kifulo official todamu muita Isaac Katende todamu muita Kasuku His Excellency Ambassador Isaac Daniel Katende mugakatona ngatuli naye era otakimuyita obozezza omusango bakusiba come on mugakatonda why you call President Museveni President Museveni jagala gomuyite Museveni Yoweri ku official gundi yonna olina okumwakodinga His Excellency His Excellency Isaac Daniel Katende His Excellency Ambassador Isaac Daniel Katende jibala agenye bombe genye mkuru ku Friends of Shalom atajja kujja abaina okunyenya sebo aine emirimu gyaliko yanabeera ali sebo oli ambata naye ate chaliwa nga Godfather kale ina kufuna Godfather mulala kazoba obanze Godfather oba God uncle oba uncle Biko what is serious era awadi gye wali ogenda Kasuku togenda obujaji wa Brian muganda we Bula choka maji Kasuku bwagenda ayo
kulinya nyo najanga ambassador njabu kubulira when he can come and when he not and when he is in Uganda where he has to go and where not nebabera mu Uganda tasabera we migadde awali wabireyo nesi buli wamu kujanya kulishirizo aneyo kantu security zote jirine solo kuma president wensi ya Uganda mu nseri endala kati bagamba okujjao his high risk bagamba security because ebitya tujja kuddamu togenda kuddamu musindikira message bino ya WhatsApp kukoga tekisoboka group nzadimi njimujjemu kati yo line asoka jimujjeko afunira line endala inobera tambi nyambi what are you saying what is this man saying omusajja atugenzeeko kasukadamu ulaba kasuku nga tulina appointment kisoboka nedda mbujago ko wano kasuku tulina ebitugatta ono ambassador his excellence goza musobe tayina be yakubanga nawo Chinese muje nkaga Chinese is what playing cards amatatu neoza yafuka president babalaga yingira state house kasuku gachisa namba esimu bagenda kumuweerye namba eri kwasono kumulondolera wali obafunye obuzibu biki jaba nawe musimu ate kati kasuku nga twetubera fena ku kilasi lu mukuru ene namba munno kubambo nejira ubuli anonya Kampala ajosanga ambassador kasola bera mwako buli anonya Kampala ajosanga tinga ali Malawi oba bamutute Mozambique kabaka kyakola kati namba nga agiruzinga natufiridwa omuntu waffe ate namba bagenda okumuwempya bamukiriza mikwano gye mikadde babiri ge mateka ga ambassador nze kwendi kazo bakanya Edisend babiri beyawaddeyo godsanya oyinayita munzi tugende ku biri serious kasuke kifachigani bobanga ogenda bwotyo kasuke kifachigani kakati ku biri serious now kasuko yagenda okubeera nga yayamba ku bana Uganda bagenda obera munsi yagenda okugenda bine bya simanyi tubona abonera mu kiyumba nabye ndabye ekiwandiko kye Cambodia bitadde ekiwandiko ali jaka jagenda alizo bajja agenda e Cambodia kati abajja laba kasuku wana bagenda Saudi Arabia balina abo bani yani ono gaye webikonde yakube ebikonde balista timo eyo gye bali UAE babiki bakatima kyali mulamu simanyi kakati kasuku agenda kubeera nga ayamba ku negotiatinga agreements endagaano between governments government jana ensi jana abagenze tinkugami tagenda kugera mu weekend kasuku omunazi banga amutisse bunene ebagala obera ku WhatsApp nagira byabera ku X ku TikTok bwali postinga bukale kyogogera nagira mu TikTok live nga jemwe saati nga jemwe abada ambassador talina genda ku TikTok live bila mupango kati omulimu gukujjako diplomacy gukujjako lije nagambye zenaye ku Guild Council nasigala nkyayogera n'abantu bange nali HP chovola boli YouTuber omulimu gwasomera sigo okola because wagana okugenda kwa accords and gundi yoje wasoma bisobukulembeza kati abasenga bali mu boutique bali mu kugana goberera kati kasuku ne yabalaja ku live ya TikTok ayina okusaba era nategeeza ngasaba ngategeeza ku mukama we tingenda kusomoza abiri mu December ntegeseewo okubeera ku TikTok era zizine ensonga zengenda okulambika advise accordingly etegeeza buli kasuku kyagenda okuwandiika nga okuva n'olunaku lwe bakyagenda okwogera tagenda kubeera nga abadde nga waakola wano tazuuka saa 12 asa neewedde ate naggwa oyina okubuuza ambassador ayogedde kyaki oyina okubuuza ku Museveni asa newebeera nga ngambye ewedde ng'erina abawagizi baayeno psychological kye bayisa kitya ambassador abagenda mutwala batya etegeeza okuva ku Sunday kasuku agenda baganya President Museveni directly bulungi nnyo ate nga President Museveni yakuba ate nga kasuka sawa n'omugga n'omukwata babali kati his excellence blood kati akamirwa bina muveeko kati kasuku nkugambye wano ku agreements of negotiatinga wakati w'ensemu n'endala kwino bako omukono gwe Isaac Daniels Katende agudde mu bintu ekirala kasuku agenda kubeera ayamba okuloopa reporting important political and economic developments back to Kampala ebiri important ebyobufuzi n'ebyenfuna kyekiriya ne bakira omuyekera kutansi wawo reports ezo ziba ziva wowe tegeeza ambassador kids bagenda okulaba World Cup ekiso matches ki era interest ya Uganda wagenda yebeera kita si bino byakulaba bulabi yagenda mu Ugate amukatuku mpaya akantu ate kati Ugate ayino sawa zino kasuku
ebintu bikyuse nga twist of kati ugate alina osaba Kasuku nti munne ndiyagalayo video kati muhaira kati Kasuku asinga ugate amanyi against ona musinga fame ugate leo tugenda ku haira kinamanyi ne political power kati ayo ugate balina osaba Kasuku baganacho bikyuka togayanga Edikenzo akayimba atya biba wewe onyoma tonyoma si kirungi kujoga kunyoma kati ugate yetaga Kasuku Edikenzo bona kati betaga Kasuku tola yamukube ngome 215 kalisazo Kasuku singazo kusoma musango Edikenzo agenda mukumira myaka eji not Edikenzo presidential advisor taba ku level yemu on creative ulira ono wanyumya obuji mu bbala ulira amaluwa ulira embozi za amaluwa bonna president kati Kasuku esawa zino asinga MP shaniwe nobiha ngenda kubulira lwaki nchagenda maso ndikali Kasuku komaga aswapinga tukoba MP wago ne kino kyabugenda osigaza lwaki ngenda maso ochali kushala mu 5 mumanyi uli ochali kushala ngenda kubulira ochali kwani shala mu 56 ebirala matters kati bino MP abikola ebirala Kasuku yagenda okuberanga ayamba mulimu gwalina organizing state visits and diplomatic meetings wanabera munsi gyalimu yonna gye banaba muwadde President Museveni wanaba ayagala ogendo kyalayo Kasuku yalina okuteekateeka soka mufunire ebikyalo ebikyala ebimwagira Museveni onyomalanga yo statement ebigendo mwaniriza His Excellency ebyo omubibizamwawo nebijja yateekateeka wonna nenaku president zanama tugenda mala enaku nga 3 tugenda genda wano era President Museveni bwe wanabera alaga mu yensi agenda ne Kasuku Kasuku agenda mu first family aba yamazedda ali kati Kasuku asenga soda amanyi sodo yaliwa sodo kaguta oli muganda president nkubulidde kakati ulira oshali kushala mu 256 it's happening we tugamba Kasuku yagenda okuberanga yayamba okurepresenting n'okupromoting ekifaananyi kya Uganda ebweru mwezi gyalimu nti Uganda yagala kwetumbula mu nsi ki Namibia gyalimu Angola Kasuku Mozambique jande gye banabera mu wadde awo naona kasente budget ne njja kutookira yawo tofaayo Kasuku akole Miss Cave omusajja wa Miss Cave yagamba ye namba 4 kye bakola Kiwanda bamuwanda Kiwanda iluddawo waisimani samula mu cabinet samula nene wali talimu bamusindika mu sidelining kitegeera kakati otugenda ku budget ne finance ba interest aweri obadde omboziza ekibuuzo nti obera nga gwe Kasuku ofuna YouTube milenzonga 7 omwezi you stretch it kigaziye ekifaananyi singa Kasuku niwabanga badde sende YouTube zemuwa ne ba sponsors tebamuwa nga nibadde ziwere million 5 this is far much better niwezibanga zadde badde ziwera million 10 this is far much better a month how elaborate more how which means nti Kasuku wa okinabera kituufu bamuwadde this is the best decision he would have ever taken than okusigala nti ali Kasuku live begenda kusigala utomo najiguzemu emigabo Kasuku live mugakola nkone musimeya ne Joero ya madala wakitegeera why otugenda ku budget ne finance ku ene embassy wereddwa nga ambassador ye Kasuku kati you operate with the government budgets nabedanga nabadde mbala mu komu financial ya 2024-2025 nga eggwanga lya Uganda lya spending oba it allocated billions 322 ku billions 329 ku our foreign missions, that those are embassies and high commissions. Billions 3 katugambe billions 3 that was 2024 2025 2025 and 2026 but it's enough na report but zibaza yongeda kochi bweyongeza kakati 2026 eno jetuli paka 2027 zibaza zigadenga zikola ki azeyongedako kati sente ezo katugambe ziri billions guno mwaka zinzo bera billions ngabi 3 kale bina billions bina omwaka chebakola basharinga amongst all the Ugandan embassies worldwide and the commissions worldwide according oja kubuza kati eno nefuna meka bivalinga
okusinziira nti mu mwaka guno gwe tulimu 2025 abanga yawe waweereddwa ku zino billions ebina Kasuku afuneko mmeka ensi gy'anabeera agenzeemu bibino betuconsideringa the strategic importance of that country to Uganda so gwenseyo gwanga Uganda bwe guliwa ogubina guli waggulu akasente kaba keeyongeramu cost of living kubeerayo wali watya ensula ebyoya medical sente ziri zityeyo okitegeera kakati nti omuntu agenze mu ggwanga eri America nga ye ambassador budget ye ejja kubeera ya waggulu nnyo okusinga omuntu agenze kwa mutaji ono ofune namba ya dago erimu n'essimu ogimusomere badegamba the cost of living nti ambassador wa Uganda UK kuba ambassador wa Uganda mu America budget ye tebeera naye ambassador wa Uganda Southern Sudan. Sudan is more risky. I think the bite would be high. Cost of living nti noba ogenze ku the highest hotel ina security y'amaanyi Sudan erabira ya rais nnyo ku America. Kitegera na cost of living mugiramu ebintu biki ebingi ekirala the size of the mission ya mwaka guno say lichi weberanga priorities nyingi nnyo akasende kajja kubeera kanja kajja ku budget eyo then the trade and diplomatic activities ogenda okubeera mu mwaka ogwo trade and obusuubuzi ne diplomatic engagements wano wali tusinkanye ono mu minister miso ya minerals budget ebeera yeyongerako ekirala security needs okyogeddeko nayo ebeera ya mugaso nnyo okudetermininga budget egenda luddawa okitegeera kakati n'ekirala bannayuganda bameka bali mu nsi eyo gyebakoma okubeera abangi omulimu gwe gyekoma okubeera nga munene olaba nti ba ambassadors abali ku embassies nga mu USA, China, UK, UAE era ku zino sente basinga okufuna nyingi kubanga most of the Ugandans bali mu nsi diaspora people bali mu zino ensi era ne mu ggwanga erya China olwabiri ebirala the trade activities eziri mu ggwanga erya China for example nti omwaka oguwedde gokka ambassador afe mu ggwanga erya China bamuwa billion 11 e Beijing oyo mchala yes 11 billion je bamuwa kubanga enkolagana ya Uganda ne China nene nnyo kubitwagala agreements zivaayo left right and center each and every day bilateral bichi webityo kati last year I mean guno hago tulimu China ambassador for Beijing yasimu kufuna sente nyingi 11 billion obo kitegeera kakati n'ekirala nti waliwo ensi za mirundi ebiri waliwo superpower countries nezino ensi zaffe zino eza bulijjo the third world countries kakati wabeeranga Kasuku waffe anaafuna omukisa n'agenda mu one of the superpower countries kinaasoboka simanyi UK USA ezo sajja balwana batunuliddawa balwana baganya ffe twagalaawo muzeeyi awo anti kakati muzeeyi akulaze nti no bamu yabasudde ba America baani kati wabanga interest ya Kasuku asobola okumuwa ambassador wa America kireka wacho ba content creator njogera bwogezi anyway nenkubuulira ate ndi mugazi ya kifaananyi nti singa Kasuku anaafuna omukisa naawe one of the superpower countries tugenda kugamba bintu ffe abalala mpola lwaki ensi eyo ebeera assuming okubeera nga ina political pressure bigger political pressure nti Uganda anyo jikakkanya abaliyo alimekukalakasa enkolagana yayo baliyo the political disaster zino diaspora Canada America UK abana Uganda NUP chapter ludda wabekalakasiza wano gwa bavunanyizibwa era ebikulemerera nga biyitiridde basobola okujjako omulimu ne bayita ntambi Kasuku wanalemererwa nza okuddako era ngenda kuddayo kusoma Ministry of Performing Arts symbol you performing mu embassy no bro don't go personal yes sometimes you have to okay kakati ensi eyo ebeera nga ina bigger political capital oba pressure ka budget keyongeramu ensi eyo ebeera nga ina more trade and investment negotiations era kagaziwa era omulimu gubeera munene nnyo then wetogera ku military cooperation discussions ate wakulu nnyo mu magye kati kagenda ku example nti eggwanga erya America n'eggwanga erya Uganda enkolagana yaffe mu magye eviiri ddala kuva President Museveni yatwala obukulembeze era tuweebwa billions and billions of dollars okubanga bayambako ku logistics n'ebyokulwanisa ne sente okutraininga okola surveillance okola intelligence gundi ezo networks
katugeze nti ku billions eziweebwa eggwanga lya Uganda ku eggwanga erya America ku Uganda, that is the military cooperation nga gye twalina nga billions za US dollars ziringa 10. Kasuku abeera wakati mu negotiations ezo. Kyongamba asobola okweta deal yo n'agikutula n'agifayira President Museveni, Kasuku n'aviira mwawo. Kasuku agaggawadde. Kiba kiwedde. Kasuku yandigwa. Ziri ku super powers. Kasuku yandigwa Rolls Royce. Raisi. Kasuku agenda funa Rolls Royce. Raisi. Ntate okola enkolagana ey'amaanyi nnyo n'eri gy'oli baba wane gifts. Ekirabo. Obeera president w'ensi ogamba enkolagana yaffe birthday ya Kasuku ya February, birthday koze bulungi. Kata kyasobola kujja ku eri gwa gitwagenda. Gitwamutwala. Wali ewalala. Ya Miss Kafu. Atakyasobola kati. Asobola kali kafoka. Wa kafoka mwenga ye kasoka kati sawa zina his excellency ambassador Isaac Daniels Katende. Tufiridwa mukwano nno kati Kasuku kife kifa kigane. Atakigana. Twali tubeera ku cafe. Mungina kuyatugenda kufunira. Njagala kitwale. Ekirala nkugambe ku large UG diaspora community ebeeranga y'amaanyi nnyo nga ya waggulu, then also the more intelligence and strategic reporting gyokola okubega ng'obalimu nga ntunuka era kati Kasuku alina okubeera nga baamuyingiza dda ekibindo ky'abakesi tasobola kubega asobola omugamba gwe nkubega gwe wegendeze bambi ate Kasuku baamulonze nga alinamu ne element y'obubezi olugambo naye Kasuku tasobola kubega n'asobola okukola olugambo. Kasuku agambirawo ng'akubega wegendereze gosolole my blaza ndi mukubega Kasuku akikugamba kakati waba agenda mu nsi nafuko kwanza kubulidde wali wagulu nnyo kati wano super power ng'agenze mu East Africa wana bagenze mu Congo Kenya Sudan Malawi South Sudan Namibia South Africa no kati yate ya elevatinga muko kati imagine South Sudan Kasuku amusindike diala Congo diala Congo abagenda kukola atya abayekera abaliyo atya you capitalize on the minerals omanya nti balina kyabagagachi copper gold kati eggwanga lya Congo ly'eggwanga erisinga minerals ezisinga mu nsi yonna nate eggwanga erisinga obwavu tibajja ne balijjamu ne batwala okitegeera kati Kasuku wano wabuzula ekyobugagga eky'omutaka nti ensi ekikolakola nnyo nkikoze kita kiberenga ensi yaffe egula tida Kasuku asooka otumya iPhone nga goroji kati katugeze nti waliwo Abannayuganda abaagala ogenda okusima obukuwa ebirombe ebya goroji bayita mu Kasuku yalina okwogera ne president abeerako agamba olwo Abannayuganda bano capital gundi yaabwe eri bweti ne bweti bantu balamu ebirowoozo bitabagidere bayambe is the one okitegeera Uganda weberi yagala kusobola zaabu Congo omukono gwe gulina okubeerako wa Kasuku nkugambe highest ranking official mu nsi eyo gy'abeera agenzeemu yaba akiikirira president mu nsi eyo gy'aba agenzeemu President Museveni kati kati kyobola nga Kasuku wasingira MP Museveni alina ba MPs bangi batamanyi na kumanya manya gawe tabakubiranga nako ne ba ministers abamu wadde baweredde ebifo katagenda basinkana wadde n'omulundi n'ogumu but for his ambassadors in other countries every time babera in touch because babera ekiveeri ekyagala okujja babera ekiveeri nga kyagala kugenda eri abera muntu oyo abatamusinga MP okitegeera minister bamusinga bali nnyo now ekirala regional politics engeri gy'abeera atambula kati saabazo tuli mu East African Cooperation integration President Museveni priority era awo abeera ku mwanjo ogw'amaanyi okitegeera nkubuuza nga bakwadde bwa ambassador bwe Tanzania ogenda nagenze dda Tanzania ndaba ninono omwana okwanondeke Kampala kati gomanya kati bino nkyakubulira bitono yakumire ku Shalom 256 otuba tuli mu ezinensi nga ziri mu kulonda voting influence ambassador wa Uganda mu yensi abanyese United Nations gwebereese okuyita katugeze Kasuku bamwadde obwa ambassador wa Uganda Angola waliyo okulonda kati Kasuku UN gwe in terms of Uganda representation gweberebuuza kyabadisya was that democracy era yenga jogera nenga democracy oyo kumugamba nti abadde okenga tabadde omanyi president sitting president za ambassador ayogera recommendation yeyo Kasuku tugaggawadde anyulinje nnyo zona sente then the military alliances kati wano mu season za East Africa Congo omanye ebyokulwanisa ebiva byetweguza waliwo ensi etayagala tubawa Shalom mugogwa musa waliwo ensi etayagala kunyweza bya njagala Kasuku amakitinga kana akantu gyalaga tasobola okay nina omugogwa musa akojja kawa kagatto ezo levers vuddemu
simanyi shukura herbal simanyi solution shatirisa tasobola kuddamu kinsa mukamu tasobola kukidamu kati wakyembadde ndi mu kuzimbira even nezino gwe zembadde muli mu kunyooma ensezi ntonotono Sudani kubulidde ate atafuna bunyo w'amaanyi awo ate teri nsi nyangu kola ddiru nansi za Africa enguzi president ayagala nguzi kituufu Kasuku should be careful aya Kasuku si muli wanguzi president ayagala nguzi si muli wanguzi Kasuku president ayagala nkonguzi era tewali agira mu gavumenti ye president ayagala nguzi era omutonya esembereza enguzi ng'okimanyi president nomuletera ddiru awo ntwaliwo Kasuku agudde mu bintu musagala na big gambo ja kwagala naye ofuna obwambassador okitegeera kakati wawano wogenda okutiira mwana wange nawe ogenza ku incentives ne benefits byagenda okufuna so kwempisewa bitulanga Kasuku byagenda okufuna banange nga tano kalina ebiba bisazizaamu kalo kati tuvita ne kyaliyo afunye clearance kalo ka sita Friday kabadde kabadde why kuteeka mmiri bananze 12 June agikapo banange mitwale 2 etawa ne million 2 so bavuga concert mujje twagira agikapo atenga June 2 June Friends of Nalongo premium likao emeza million yemu apoingira bwerere Nalongo Lewis mujje tunumirwe mpola nzabange mbamazi yabe nanga bibani amaze muno watch wamaze Job Giant Beaver organic and natural health products Dr. Richard Senjobe jali okubeera nti nno abajjanjaba abula ekyenjawulo kya Dr. Richard ajjanjabisa butonde ku buli bulwadde bwonna oyinza okubanga bukulumbagana nobeera ng'otereera consultants amukola bulungi nnyo nabeera nga atayongera okubanga akulondola paka wobeera nga owona olina pressure olina sukaali olina ndwadde z'amagulu mannyo biki maaso kugamba buli kalwadde konna buli wakunwa any discomfort tobonaabona na bulwadde obwo nga Beaver organic weeri esangibwa sayidizaawo Emmengo ng'oyambuka Masengere ku Hamu Mukasa Road watundira Omengo Muganda ekizibe kijjabba kya good ne white ajja kubeera akulinzi n'abasembeyo ddala banaffe aba artificial intelligence bana aba Apple Studios yakomye mtoja afisa dati ajja kubulidde yagambye nja kugamba in fact twatu nakikola wano naye nerabidde yagambye yada ina kyagamba tumukolere naye olukungana luyabaddemu yakomyewo bulungi nnyo kumwe abagala okubanga musoma enkola ya artificial intelligence muberenga mumunoonyako side zaawo Apple Studios how to monetize using artificial intelligence kakata ina master classes okusomesa ddala abantu ku ngeri y'okubeera nti kunogamu ensimbi era byamuyisizza mu Global Summit e Kenya kati Kasuku abakubanga ali Kenya ono yadde ayita mu ye okugendayo kuba ku namba zaabwe 0704639784 kanjiddemu 0704639784 kugwe ayagala okubanga otegeera n'okumanya n'okusomesebwa ku nkola ya artificial intelligence naddala butya oyinza okubeera ng'ogijjamu akasimbi mbeera eyo mpola benefits incentives Kasuku zagenda ofuna nga ambassador wa Uganda bibino Kasuku agenda kuweebwa ensi y'abagenzeemu official residence amaka akambasa so kupangisa takapangisa bate hotelo amaka official residence nga president galina okubanga asulamu mu nseeri mulimu abakozi nzija mulimu ebikazi by'amako I will not diplomat ulira agenda kuweebwa residence erimu buli kimu kyomanyi kyoyagala ekirungi kati Kasuku abagenda agane family ye ulira nzija nsobola osuna ebibika byoyagala aweereddwa amaka bulungi nnyo weegali kati emigadde batakyayagalayo kintu tatusajjajjayo namutwala namuziika ewala ulira kati waweebwa amaka official residence bamukkiriza okujja ne family ye Mowana beautiful omukyala n'abaana ne ateloni eumbwa yoli kazini we kali umbwa abaana mukyaba wange kimuleka waina wali awo mukyaba ekirungi asoma anyweze ddala kalamu mukyaba anyweze kalamu ebintu byatawuse bagenda mutwala ne naawe abajja mwetaaga eddatebwa paxi mukyaba mukyaba tekayo akantu ako mukyaba tekayo akantu ako eri teri okitegeera kakati
family ogenda nayo kubanga ogenda beerera ddala eri ambassador ba myaka emeka tekuliko myaka n'obeera muto ogenda malayo bbanga ki anti mission eggwa bbanga ki mission gye bakuwadde n'ebiseera ebisingira ekisanja tebakyusa nnyo ambassadors myaka etaano then they renew okitegeera unless otherwise wakati awo ne bakujja wano ne bakutwala wali edege ebiseera ebisinga bamalireyo ddala akaseera si bya myezi chobola bantu baku official residence at least there's job security yes baku official residence no belanga emirimu gikwasaganya bulungi nga tebali kutya ne ba family ne bagikulika ojje nayo bene mukyalawo obe n'abaana si bino ngoli ku mirimu oli ogenda kola meeting ne Trump ate gundi ate mwana semanya afuse mu binika bakubira essimu ene Uganda mwana batulekera omwana babiriri kakati mu residence enyini bakuwa abakozi abagenda okubanga bayamba emirimu gyewaka kakati beautiful tagenda kudda mukwata kantu konna akubereko sokola amanyi waliwo mukozi ajja antambi oli ambassador his excellency abakozi babeerawo abantu bakuwa ekitiibwa antambi okay nkisazizzaamu ekyo naye nga kyengeza ko bagamba basebe ne banyabo nti bagenda muwa abakozi abagenda muyambako emirimu ate abakozi si bano bayaaya bamuwa butler wana bakebera omwenge ebyo bakonoswa abalega babamuwa ba chef abasomi sebino yalaga asoma omwana hausiga abadde akolema ku status kasoko yafunywa boda chokaba naye kadenze sebiri kwa madamu ate katika taswafu na gondi amutyaba na mtwalanga house boy we obalo ninga kinini waka kati buli balibo nanola butlers ba chef bayita mugundi mukusengejebwa you're going to be serving His excellence nepotism muntu alero nyine sigwasa sula sendi ya musolo esasula era bamu accounting officer okitegeera ekirala kasuku wano mu makatu vuddeyo n'olwo afuluma mu lujja wabweru emmotoka government vehicle ne number plates is ambassador tuziteruzira bano mu Uganda ambassadors bensendala mu Uganda wano erije bamuwa zero mileage latest model of jayagala agenda kwevuganga weyevuga ne yekosa bamuwa omuvuzi ambassador tagenda kuddamu kwata ku nkata abati n'abakyanga bakivuga n'esajja kya bigenda kitama kigaye Museveni bane mbiko yavuga obubi bannange tagenda muvuga tagenda kuddamu vuga bakimujjeko oli obera president wanse ya Uganda eri president asobola okuvuga wabera mu birowoozo bya nabbandi oba byani onakolo yavuga kadaga nga mufumya parliament president yavuga ku motoka awo naye byadda naye nga era just for formality katonotono kulaga ku bantu nti agimanyi naye nga president tulaba wano Trump wabadde ku mukolo ogumu those 3 weeks ago ne bafuna scare ya security ne bamugjawo nga tagala vaawo kati omufuna security breach n'enneze ne bawoninga okumugjawo president owalira era Trump bamukwa ne amala ne waba awalidde kati amaanyi mwagamu abamukuuma ga superseding nga mwino mugjawo ne mumutwala kati kasuku ng'ovudde ku driver gwe bagenda muwa n'emmotoka mu nsi gyagenda okugenda ejaba ne lidike mugulire kubo kasuku jana abagenzi naddala kati for example in South Africa buli sawa aberawo baani kibi kati balina mu protecting mu nsi eyo so nga singa afuna obuzibu ensi yebere good otalo kugwange ya Uganda oli direct ambassador afi yafiriddeyo kasuku bulaga javu bamwe insecurity ekitundu ekyo biki ate abera in the capital aba mu kibuga lingwe abera mu kibuga ate nga ewasemba nga wogamba nti mugwangira Uganda e Kampala wano kololo abasinga gye basula kasuka yasula mu kololo ya yes jana abagenze ewasembera ddala awali security ya wagulu ennyo awali abakungu abalala ab'amaanyi jagenda okubira nga asula teri bino kyanja babadajje eri waffe mbu ambuzeeko abuze ku wakabalagala abuze ku overkill mama nacho waboda namba balino zijjamu tebakyamumanyi uliriza kati kasuku bamukolera bagenda kumukolera security arrangement musija nabagenze security arrangement nga ina security detail bagenda kumutwala mu what is it called ngokugezesebwa okuge kube mundu sikuyiga bazita duels security duels into what is to some situation wait this is how you're going to protect yourself this is how you will take cover this is how tunzo kusenawo na kasukwaso ogwa cover
ajagwa ate ne bano obuto berusokawo bagenda muwa ayige self defense Kasuku era bagenda mu enrollinga mu karate class Kasuku ayigo kuba ekikonde singa olwaluze mu abajambula basobola okuwamba Kasuku ba terrorist ne bagamba okumuta twagala bilioni $5 bakutte president wa Uganda kuba yabeera president kali bakuta ambassador wa Uganda e Malawi betaaga $3 eziri untraceable semanya ziri mu notice bweziti kati Kasuku balina omugira self defense niwe aba wambiddwa yerwana katya igo kuba inkokola bwoti mundu ogikwate bwoti ogibumbu tebayinza omusoko omuyamba nga bamwadde wa ambassador musala lubuto ekyakyagala nnyo ekyokumusala olubuto nakirabiko kwa agenda bayamusala olubuto diet tolina lya funduukululu yabadde wanankuze embizi yabadde ali embizi kugimala bali enjoke yensiike bali ache embizi empuuta olyobeera ku diet nga diplomat kubanga mugendagenda mu high level meetings ofuuyire omukka teri byakufuafuwa era mukago ogenda muluma musajja wattu oli diplomat don't just gas nga bikambo ate bakukizanya engeri y'okufuuwa otako katono nga diplomat pola abantu bane bakulabira ntambi foza abantu bane bandabira banange munzijeyo abantu bane bakulabira ntambi bane bakwagala oke ani ko aba diplomat babi bayigiza nebyo ngebyogambye bitali mu makulu ekirala eri gyagenda ku mulimu kwembase yakulirayo is the head is the boss kati bamuwa abakozi embassy staff kati ebiseera ebisinga si abalonda si alonda era ebiseera ebisinga kati embassy bamala doze establishing abakozi gye bali bakola bulungi kati ajjabuzi bo ne babanjulira boso mpya nti yono kati aba bakadde baba balina owedde missions zabaddeko balina ebipapula nekatandika mu mwaka guli twali ku kino tandikira wano kati gwe abadde alowooza nti Kasuku agenda naawe obeere part of his staff tekisoboka okyaliwo kati aba abakadde kwembasa baboogera Luganda gyagenda okulaga kati ekyolulimi kino nti ogenda mu nsi nga eyogera predominantly Luzungu staff ewaka ne ku mulimu Oluzungu yebeera major in fact yebeera only ye main ogenda mu nsi kati nga DR Congo you have to be fluent in French awujuko abagendera kubanga abakozi be bakuwa kati nga abewaka abasengera bababeeyo okitegeera kale no bango manyi French oba ino bango manyi that language of that bagita batya olulimi twogera official language of that state webera Italy kona dino zagenda mtu ala Italy ngirya de Italy simanya agendayo tamanyi Latin alinga bagala tandikirewo kale it is very possible or probable nti ensi gye bagenda okumuwa yoyulude ensi yabagera Oluzungu okay kati kuzile ensi ze nagambye 3 natandika okuteekanya ezogera Oluzungu ndabaawo okitegeera n'omuntu gwe bakatandika okukiteekamu basobola kumuwa ziri zimalayo ze America okitegeera ze UK kati bakuwa kuzininga tewali nnyo bize bakutandikiza eyo mpola n'ogenda ng'oyambuka by 2040 Kasuku ajja beera ambassador ba Uganda mu America inshallah okitegeera ajaba minister kwa kyali muto wabaliko obulema otuuka eri nga ne wa minister wano kati nze kati ku bino Kasuku wa minister obo bwagazaaki okuzunga nga meeting za buli manda obo bwagazaaki wuliriza ebirala nno nkyakoozi ba minister ba wano okitegeera ekirala bakuwa medical coverage gwe ne family obulwadde bwonna nga tebakola medical check-ups every after a week bagenda bakebera ntunnunsi ebiki oba ofunye bulwadde ki Kasuku alina akaleega bica nga bo bajja kavumula alina inflammation bajja bibivumula ekirala school facilitation for children bawerera n'abaana mu masomero agamalayo international awana Kasuku bagasomera ku bafuuse international webale nnyo okitegeera air tickets eza home leave arrangements balina ebakwera ka home leave nomala emyezi nga 2-3 mwezi nga gumu oba weeks nga 3 n'okomawo ke Uganda awe mujjo mulabira naye nga ate waba akomyewo Uganda tasula mu areas zino bw'abasala ba Uganda zekyanja tabasulawo kololo nani bagamu ennyumba endala ne wano bw'aba akomyewo ku leave paka contracting eweddeko oba nga bamugyeko obuvunanyizibwa bw'avuga agenda emigadde abeere eyo mu nsuku gye bookera embizi seba abatamanya ngamba amusange eyo ambassador wa olwokuba alina diru gye yakola eya oil etatuuka bulungi omusajja bwasindika bumbega bwabo wano bamumamire kololo kati ennyumba y'emigadde alina ogituwa bafe bambeereddewo tukoleremu aka bula waali awo
bula gudde mbiri neloni kati emotoka yakaswa gaji kaloni kati emotoka ejagala ennyo benzi ye ni mazida gye mutya mazida aye mazida efana mutya abantu mu maaso mu kyeni wano wotu kyakujjira Kasuku agenda kufuna diplomatic allowances kajja okumpereza ngoko ezo kuba kati oguba musaala they get around 5 to 10 million per month omusaala salary kati on salary wala ni president Museveni yagamba afuna million 3 era zo mchala we ne president Museveni yasenga obugaga mu Uganda era singa ayigiga abadde akola twanibuuziza naye mu takola kyogamba akolera ddala nno akola era president Museveni alunda nteze nazitunda nawe abaka million 10 awo wabi na mtumo omugabe nnyo alinyanga Kenneth kakati ekirala nga ovude ku diplomatic allowances ezo wakati nawo bibine video fish allowances buli wojere west ekirala agenda kubeera nga aina easier visa processing at any country gy'abayagala visa bazangu kati bagenda kumuwa diplomatic passport red diplomatic passport ya blue agisudde bagamwa ya red bagenda kumuwa ya red eyo nno bajuwa bonna ba high ranking officials abensi kati bajikwa baliyo ne family yo no mchala nafuna ya red babawa bonna babawa n'abantu yes diplomatic passports ezo zi mu ambassador wa Uganda ebukanaga kinkuti kakati diplomatic passport yeje bawa Kasuku nga Kasuku emwa diplomatic recognition wona wabeera agenzi tiyo na ambassador wa Uganda era recognition eyo ejirako engeri jiba kuyisa mu nsi y'obugenze mu ndala abere mu VIP lounge nibo bantu avudde Malawi oba Niger oba South Sudan bana bamwadde nagenda ko bugenzi mu America passport olugiyisaamu wali diplomatic kyendowooza nti family ezo kubira efuna ndala naye ono giba mu diplomatic passport wagiyisa wonna akabeeyi kakyukamu mu ngeri ya mu treatingamu niwa bagenze mu America niwa bagenze France niwa bagenze Norway tagenda wali jenyi na mukasa tasola bala bakawo bawumbwa deni na mukasa simanyi ono yani ono sajja afono getwasanga ku nonivi aliwa ono we migo omukadde msirichi omukadde tasobola okubala wadda msirichi yanyumiza filimu z'omukinana msirichi wadda okitegeera kakati awo wonna eyo diplomatic recognition ekirala aina privileges zaafuna ezenjawulo naddala ezimu protecting under international law especially ngabagoberera Vienna Convention on Diplomatic Relations abaina immunity Kasuku aina emisango jazza ne basonyiwa embwa bamukwata avulubanya enva kati awo nga ba evoking the Vienna Convention on Diplomatic Relations kakati osobola okubeera protected si gyonna batwabeerawo egimu oba okitegeera ne immunity mu protections ng'akyali ku mulimu ekitegeera tamala gakwatibwa byabbira mupango mu nsi eyo ebyo Kasuku kuku wasa banga semanengene oba okitegeera osanse budde ensonga ya Kasuku yes so njagala byonna byenkubira okufasha wetandise paka eno gyenkumi sawa nambo badde Kasuku andi kati mbulira MP kyabikola abifuna tewali nakugambye kati Kasuku situation gyalimu asinga MP wa Uganda Kasuku asinga kabanda nyo ba minister bamwe guvana ku mutunga president buli kiramu kubirako why atende kya nadala mu nsi ezo tulina muki interest president Museveni taba ku simu era Kasuku wazuuku kana yegola ani abadde akuba ole Museveni asumbuwe nakozina mwana mkwatira president Museveni kijja soka ekyo dia nyongeddemu nenga that is the man mukama wanaba ayambye namuyiwako amafuta ge n'okwagala n'okusaasira byagenda okubeera nga aguddemu kati awo wonna tudda ku kibuuzo ekyokubiri bannange ononsaasira but this is worth a show to expound waliwo gwe nalabyakola show olunaku olwajjo nagamba wembeera nze nafuna miliyoni simanyi 3 ku YouTube sigivaamu nga wadde bampadde obwa ambassador nga tamanyi bino alabe sheno nga tamanyi bino ajja kisabiga byayogedde nga tabimanyi okola kaddiiro kamu akakyusa obulamu bwo ne family yo bakakutunda katula Uganda yiro tulina pipelines zino ez'amafuta katwabeerawo ensi Kasuku gyagenzemu nga bali interested for example the cooperation agreement whichever nga yalina okiyisaamu Kasuku alina obwongo
Kasuka ndongo obwo. Okulira ku mulimu. Baba ffe tumulowoleza. Wache tuyita. Ffe tumulowolereza nga tabirowolerezaamu. Wanalaba Shena ajja bikola. Kasuko olengera wantwala kubandi mugezigezi. Aka kwa netaga nnyo singe taga abagezi. Mbanga munyuza ibibozi byange. Omujjako stress. Kiringa omujjako stress. Wakati his excellent hano ku. Yes, era bamuwamuko omwaka okutumyayo omuntu wa Uganda dikula musesamu. Kigambo ogende kinene. Kati osobola ogendera. Basi jagenda. Kigambo kibatinene. Nenga by and large abagudde mu kintu there is toina kwetaga YouTube sawa zino. Naye kati Kasuku yagudde mu bintu. Black Sugar agudde mu komera. Katono nnyo nga tunagenda ku Black Sugar. Kasuku wanabafunye omukisa naweebwa omuntu omulimu ogwo. Fa basigadde mu media Kitulekawa. Yes. Ne YouTube kigirekawa. Wow. Uganda. That is the biggest question. The biggest question. Ekisokera ddala one tuba tufunye recognition esooka. Tunaffe tumatalinga abali eno. Lwaki? Influence shift etandise okubanga ekyuka. Evudde kuba amatayi. Museveni nze mujjukira mu 96 abamuyamba okubanga atuuka wano kuyita mu nsiko engeri gyali abrokalingamu abataka bikoze bitya nga be bakagujje abebiseera ebyo kumuyamba kaawo balutakome baani eyo netuvaawo wale twatuka mu kaseera kabakada the cardship nga mukalulu konna ojjukira bakakoza mutalaabo kawe balina amaanyi ngo bano omuntu ku kyalo nga kada wa NRM nenga muganda wange maanyi nga ndali ya Museveni sola kustandinga nga takoze eki taliwo netuvaawo ku shift tugenda kuyaba yimbi nga bye bali ko matanyalazi abayimbi nga tuseba amasanyalazi President Museveni nga ino ba meeting nga ino kola kiba mwendo sinze bamukubidde ennyimba tubonga nawaze awo ngamaanyi gali awo because they had numbers, they had influence okitegeera kakati influence y'abantu abegenze naabuuka gende gwawo olw'ensonga omulimu gwabwe gwe balimu abayimbi buli egotistical abamu bali half baked abamu tebalina kugamba atuuka naye nga awulira akoze eki naye nga era sitiro aba abeetaaga naye naawo agenda mu eren yaba influencers okuva mu mawulire already abali polished abasomi abategeera ebintu ebisinga tagenda nnyo kulwana nabo kugezaawo kuyumunza. That is why nti omusajja Kasujja Alan alekawo omulimu gwa BBC ng'asuubiziddwa omulimu ku media center n'agulinda n'agufuna and is doing tremendously very well. Okitegeera kati mukana akalulu akulaze President Museveni nti because okufuga ensi eno tusobola kugifuga na bwongo bwokka era President Museveni alina amagezi agage yes but alina think tank emabega emubuulira ebintu nga ebitambula ku ground and I believe ayinza bayita manyi Kasuku before but bamuletera report nyamugamba look at this guy what does he do nabadde ku best ejjo ayede ekikazi kya mabina musukuru ngali bulala mukitegeera nyamugamba now look at page 7 nabikula nyamulaga numbers z'omusajja nyamulaga nti no ayina digital trail ku X ku TikTok ku YouTube okitegeera ali believable abantu bamulinda asomye now onja kukwatagana naye kali no just with the judge that was automatic okitegeera nagenda jazinga ne judge kakati mukujazinga ne judge of course kama namuyambire probably nibalabanga basobola okumusima mu ngeri eki ey'enjawulo okumufuula ekintu ekyamaanyi okusinga ku kino kyakola kyaliko so nze kyembadde point yange ebadde tandika bwetyo nti tufunye recognition now kijja kuba eriffe now also has to position ourselves much better kisoboka okitegeera obeera oli ku seeti byoyogera byokola kyomanyamanyamu n'omanya Museveni waba birabinza asobola okumputa Museveni waba okitegeera oba n'abeera zeeko sijjaga President Museveni yekka n'abeera zeeko ebifanaganako weebityo kati Kasuku atuguliddewo olujjo olwo it is upon us okweggalirayo oba naffe okugamba nti naffe katuyitire wano tuyinza obutafuuka ba ambassadors ffenna tuyinza obutafuuka ba commissioners but oluggi kati luguddwa esaba zino olingira ba minister waliwo babeera nga betaaga PR betaaga kibere nga era balina kukubira ffe masimu abamu okiraba kati awo oluggi lubalukoze ekiruguddwa so big ups to Mr. Isaac Katende. Now ekibuzo ekisembayo kitulekawa now this is called a blessing in disguise, a gift and a curse. Omukisa n'ekikolimo nze nga ntambi I'm highly happy and I pray as other Ugandans are. Yes, not all of them. Why are people are happy? Not all of them. Shalom kasoli kere nchanga oyina mu mutwe gunti abantu bakwagala bonna olibeerako ekikyamu era balibeerawo ekikyamu no kinoonyereza
Walina obbawo abatakwagala, walina obbawo n'abakwagala, n'ebiseera ebisinga fokasinga nnyo ku bakwagala. Okitegeera. Kati watching him, it is a blessing and disguise, a gift and a curse. Me, I'm very happy for him. He's our brother. Whatever the journey gyali taking, kino kyali sema bigatali kyerabira. Okitegeera. Otulya tu position nze bulungi, tekigana kubanga kusikaki, nakusika omukono. Ekyo kiri given the background yema biganti abadde bwati. Omuntu nga alina omutima omulungi ategukola ki? Tegukyuka kufuuka mubi wadde abeera alinnye mu ranks. Ekigana. So me, I'm very, very happy for that. But then, for the Kantu, Dibudene, lyabagenda okuleka mu Kantu. Dibudene nnyo eritagenda kuzikawo for his experience yabadayina in the game. Some of us have just come 3 years ago. We cannot tutoka na quarter ya experience ya musajja 15 years. Kale quarter yinzo banite tutoka mu half. Okitegeera. So that experience okubanga agenze nayo fe bannakantu era y'omu kwabo baba batandikidde emabega koko wali but nga balina ettaffaali already erikola ki eririwo abadde azimbye ekintu era akizimbye platforms nezijja zabadagulirawo abaana ab'enjawulo muli naffe okiraba. Now the biggest worry here is the promise that was made by President Museveni of the 5 billion. Would it still come through when yavuddewo? Okitegeera. Era kati by logic nti weziba zizze ani agenda okubeera accounting officer ku side eri nabali beesize ono and gwabeera azzeewo mu kifo kya Kasuku, do you have the same weight that would guarantee and warranty that 5 billion to share with the others? That is also another question to ask. But probably President Museveni sticks to his kisuubizo and ateke sente mu association kuba Kasuku abadde president naye obukulembeze bukyuka. Anabazzeewo billions zezetali President Museveni zigendewo abaana bibeyamba webityo okitegeera. Then for Kasuku Live as a channel, also my biggest worry of abantu engeri gyade bajagalamu oba it will still remain the same minus the face of Kasuku, the proprietor, because YouTube ine ekintu sawa zino oba wakyegendereza nti mwena abalina YouTube naddala mu area ya vlogging personalizing fe nze YouTube ndi Shalom atabeera ku Shalom 256 ntambire wembeera nzize mbali nokukola emirundi 3 hardest abantu okufeelinga it is just natural okitegeera mbali nokukola ennyo nenga tegwa okikola osobola n'okujja wano n'oyogera bizi mpuna buwunyi ng'empuna malungu, but people like bagula ekyo ndino wembeera nze nnyira kujja articulate nga toliko nze ogere mzimale mu binika, they won't feel the same nga mamwa waabwe taliwo okitegeera. That is Shalom 256 and it is not the same Shalom 256, even the same people nga balaba Kasuku Live n'ogenda Kasuku Live the same thing okitegeera like kina engeri gye kyekolamu kyokka okitegeera. So Kasuku wabeera avuddewo. I don't know the fate or the destiny or the future of Kasuku Live, and I don't know what he has in his heart. Nkofira China okuba nti no is either sustains it or closes that chapter kubanga era bagamba abika ebibiri tabojjera, but sometimes it is very difficult to serve two masters at a go. It is very difficult and chikumenya already kuba kati nkuwidde obuvunaanyizibwa balina nti wedde bukola ki amaanyi kati you know how demanding the YouTube channel is. Very highly demanding. Okitegeera olina okunoonya guests, olina okukola ki omulinzi aganya okujja wasiwasi wa Kasuku obadde omumanyi kati gatako obuvunaanyizibwa obwo, so kibeera very very difficult. So okuwunzika mpunzika in a nutshell. Yes, ngamba I hope, I pray that the rumor we had or the speculation we had comes to it unfolds itself nekibeera kituufu. That person gwe twogeddeko neyamuwa ekyo ekintu. I just hope and I pray and I will always pray for it kituukirire. Okay. But Natalia Ozzy tebankwatako nnyo. Kanale Mugume tebankwatako nnyo. But congratulations Bo ekinaba kiyiseemu nakyo Samson Kasumba tebali nnyo mu feeno, but regardless we shall be happy for each and everyone anabeera afunye opportunity. President Museveni kati akulaze nti abavubuka direction ye kati eri nnyo mu bavubuka. Samson Kasumba muvubuka
Samson Kasumba muvubuka is 50 something. Amachali as compared to the Kasaijas abadde bali 83 but Moses Sali abali 87. That is a very very young age in politics and governance and administration. Okay. Yes. Kale bannange mbajuliza Shalom Oil ayongera ku size w'abasajja okiraba mugogwa Musa akulaga kyogenda okubeera yono 0705 271973 Kaskwa wangula afunye ogufo Black Sugar agwa mukomera olunaku lwajjo Black Sugar yasiibye ku kiraro gya ku police okwe reporting statement zamujiddwako nga nyingi nnyo ng'emisango ejavunanwana. I thought that press reference was not right bwe najiraba nga manyi byakusaagamu. Nabe nyamta champugunyu champanya Sugar nye inyalye ebyaba na Kenya Chepkwemboyi ani Chepkwemboyi naba policeman ko Chepkwemboyi kitiribita nga amulopedde ye Biko Ibrahim nenga anko Biko tayenza kulopera Black Sugar ntambinga analyst tamali wagafunyaga jo aga Black Sugar kubanga nona ko lero agenza ku police ala reporting ebintu byasajjitwa tuse cyo tuka wabadde kusojuma abadde ya Black ya ring nga yadavde ya Roman yadava ku police yasibye ku police. Now how can I analyze this issue? It's ddala in any Rutaro, because now we believe this is it's exceeded from a conflict to a fight to a war. Okitegere aba obukubagana you're conflicting with Shalom and it goes but waberawo muyingira mu Rutaro ne Shalom uyingira mu Rutaro ne Shalom mbanja kujjayo buli kimu buli kyakulwanyisa katulina okwawula abantu betuyingira nabo mu bukubagano n'abantu betuyingira nabo mu ntalo obusazawo okuyingira mu Rutaro byonna ebiva mu Rutaro twabeera ku nagamba kiri nti moral victories is for minor league coaches and ye all told us we majors so mu Rutaro omba mu luyingidde mu buli omu akozesa kyalina and I believe mu luno Rutaro wa Shamim ne Sugar yakozesa buli kyalina bwe mumwa n'akosa Shamim n'amukoseza ddala olaba muno NTV na Sugar bayita ebigambo tebitta ebigambo bitta bikufumita omanyisa lwo mali bitu ya mirundi ebiri waliwo ofuna physical torture ng'omuntu azze n'enkuba but me I would rather physical torture than emotional torture or psychological torture nga teryakonyeeko nenge ebigambo ebikosesebwa bannange tosobola nakuva mu kisenge tosobola kulya mmere tosobola kukola ki like that emotional psychological torture mbi esa abantu bagenze mu depression bayize ebiragalagala nga teryakonyeeko nno wadde so torture eyo ebiseera ebisinga eva nnyo mu conflict mu ntalo zino eziri verbal omuntu oba nakubako kyakwogerako oba nakyogera ku muntu n'owulira ng'osiridde n'owulira ng'obulamu bukoze ki bukutamye so that is how extreme Sugar went. In the same measures oli walaba nga muli mu lutalo ngo ojjeyo nuclear naye ng'asumulula kati naye ng'asumulula so kitegeeza nti family ya mwami Biko no yasumuludde nuclear yaayo mateeka nti katugende mu mateeka tukusibemu okikakaso kiwulire kyova laba sola kunenya Biko sola kunenya Shamim era nga we sola kunenya ani Sugar nti yajjayo ne nuclear ye kanabo nabo bajjeyo yaabo. Now the biggest question is agenda countering atya nuclear mukasukiddwako eyo agenda gikakkanya atya the biggest Sugar question yes kuba ye yabakuba nuclear yaabwe ye nebabuna nebasanyawo tebalina measure yabakuba yali abasi okiraba. Now emisango egyo such cases yes this is bintu ya mirundi ebitu mu ggwanga lya Uganda tukirabyeko. Sometimes it ceases okubera issue y'amateeka nga everything is vague but oli nakulaga nti asobola okukozesa amaanyi ge resources ze connections ze nakuteeka mu kkomera. I believe mu bulumi oba obusungu Shamim bwalimu she's willing okuteekamu buli kimu naye okuba equalizer kuba bamulimu 9-0 whichever score but bamulimu and she has to equalize nadala mu ntalo in first half katasola duleka lugende weruto and I told people that is how women fight abakazi teberekera tebalinga fe basajja
abasajja tusobola okulaga Shalom mwono naye nobalabalamu nogamba anyway kanchireke abasajja twekuba n'okwekuba physically mabala muddashika nga musamba nga muli mu kutosinga walagi tubiveeko ebyo naawe like in most cases cases very extreme but mu bantu aba babiri omukyala n'omusajja ngege tulwanamu ebiseera ebisinga fa abasajja twagala nnyo ku restraining nga ntwesonyiwe ekisonga neeyita neegenda kankyesonyiwe ekyo kikole ki naye abakazi omukazi ye muntu akusanga ng'oyambadde akagoye kamu kayambale nakukyawa nakugulako olutalo nakuditesting nagamba nenzo gundi oyo yantama nesimanyi lwaki webati abakyala kati now imagine lwaki simwaga tenache yankola naye simwaga bebakyala now imagine nga tolina kyewamukola nga takwagala how about wano ng'olina kyokoze eki kyomukoze tebazikiza that is the case you had about Namere and Nakazibwe. They fought for 6 years about an issue which would have been solved probably mu phases ezasooka okitegera buli munga ayagala okuwangula and they fight differently wabirawo a social sympathy card wabirawo ajali aggressive ye fight joli mukulaba egenda maaso wakati wo mukyala Nakangubi Jennifer ne Namerera still Namerera ne mu position yalimu nti ndi honorable nawo ndi minister naye era waafuna wanyigira Nakangubi anyiga Nakangubi naye akulaga wadde oli minister wadde oli honorable tolina kyongamba come what may nja kuwa nunaku lwairo ku makyamu wadde that is women tebasobola kukireka paka wagenda emagombe takireka obo kiraba so for these two because the big njagala nchi mujjem mutwalenga a tactic being used okuwangula olutalo luno obo kitegeera nze nkyalo liko bana babiri nti Shamim is very strategic and tactical. Si agendayo. But she's very tactical. Ambassador we munsi. You're going to use omusajjawo ebigambo bireetebwe because gwolopa direct naye bajja kujjukiza. Naye wagamba boti ne boti. Naye wagamba boti ne boti. Naye wagamba boti ne boti. Kakati omusajja wabeeranga gwa front zenga yaze. Abantu bagamba niba omusajja watu bateekamu byaki waaki mu bintu. Nga talina buzibu anko. Tavuma anko muntu ye. Omuntu awulize audio yo nga anko bamulika gambe sugar wasukkamu wano. Sugar ya ino buchi. But if it was about Shamim and Sugar, kyali bade kitakawo divided opinion mu bantu. Okiraba. Kakati Shamim abade tactical nnyo mu nsonga eyo. However, the challenge weri omusango gwa wabiddwa ogwa cyber stalking. Cyber stalking in the first place. Cyber stalking wekozesa electronic device masimu, computer, bichi nobuzaako omuntu emirembe. Gyeguli. Tebagwa mu computer misuse. Anti kata wenzija and that is njagala abantu bawulirize nnyo abantu wano wetugenda. Cyber stalking ogwateereddwako. I don't know bagiri ebiri baguli gumu. Njagala kuddamu kusoma reference. Funya ku reference eyo tugikebere wano. Reference oboji ina wabako ndabe. Kubanga section eya 26 omuli cyber stalking yemu kwezo ezali affected wano we bali bawe ensala. Yes. Nga bali moving a Computer Misuse Act the amendment of 2022. Ebimu kwebyo bebagamba ebyo nti bayite bitegereka bulungi. Era ne bastracking ne other sections of the original Computer Misuse Act ya 2011. But esaawa zino still kadinga cyber harassment yasigaleyo mu section ya 24 mu the original eya 2011. Kati abantu kye batamanyi balowooza nti cyber harassment bukyali musango because bajjawo the whole amendment of 2022. Now kuliko cyber stalking then computer misuse. Okay. Kakati challenge eriwo cyber stalking wano it was nullified muzili sections zebajjawo. That is section 26. But cyber harassment ye kyaliwo mu section 24. Kati wano mu reference ebiseera ebisinga nabeera wandika ka reference tategeera nnyo bintu by'abawandiika olumu yekimugira kyawandiika naye DPP wali mu mpaaba yategeera n'asengeka kwanza nze nzijukira ku gwango bakwaliko biki ngenda okutuuka eri nga tugenda mu kooti nga bajigize bati bajigira bati ne bateekamu buwakatirwa okiraba. So I believe agenda kubeerawo amendments mu bino because now DPP is in the know of knowing and they might reduce over the bajja kujampinga na ku cyber harassment because it is still existing in the 2011 the original one okiraba. But cyber stalking kyo awo tewali. So
section 162 ne 163 is a Penal Code Act era still wano because kati wano mu cyber harassment yabera bali mu criminal wana bakiremeddeko nnyo. However, there was a reason why the amendment was bagireta mu 2022 nti original yali nafu omuli section eno 25 gaddemu ne baleete ya 2022 eyatutusiba ffenna ebintu nga biri tebitegeerekeka nga bakutwalawo buki butwazi kati bino mu section 24 ngogigenzeemu there is a lot to prove obeera owangule kyomala abasinga bagendanga muki mu cyber defamation mu defamation ne bakola civil claims okitegeera that was this 161 163 false statements bazikola bazakuleetera buzibu ki obiproving ebikoze bitya disturbing byali bizibu nnyo byali bizito. That is why baaleeta in 2022 kati bali crashinga omuntu yenna n'asibwa anda gana amakadde. There is a lot of lusozi. However tuddayo ku eri point number 1 nti abantu abasinga okusiba under this tasiramu nagenda wangula case so kyo kuwangula case tokijjeyo mu argument kivuddewo tayagala jjuwangula ayagala kuteekayo kulagako obayo wiiki emu ng'akuta genda wumbu oba weeks 2 aba akusi aba amaliriza and that possibility bashami mbagirina basoosibwa sugar si kusobola bagenda musiba sugar agenda luzira yani kama weno kama kwengano yawedde yani kama kwengano agenda gendayo naye like okubeera omwavu kibi kama kwengano abakubanga ina muko Uganda ina justice kyetaaga sente okugenda ngenda kugamba kama kwengano black sugar abakubanga ina muko ku sente oba abakubanga ina muko ku connection even eyaba lawyers baada basobola okukola counter sue nabo ne baloopa ki ojjukira ekintu kino bwe kyatandikira wonna kuba bombi bali liable kati kyokola nga naawe ogenda ng'oloopa ki ba violating privacy rights zenga balikinze information yali private wesimu chuga solo baloopa naye basobola okuloopa wetuba tugenze mu the Protection Data Act I think ya 2019 thank you here Data Protection Primary Act Data Protection wala wenjimanyi Data Protection and Privacy Act ya 2019 osegera ndi shalomo yankukubira essimu non decoding nota musango gubira musango sakuwala okusakuta okitegeera naye era naye erimu gists nyingi nnyo walinga mugenzeyo okuwoza yasobola okusingira badolopye gwe okuprovinga nti we nabita byakoononera ki bikolera nnyo kwabo abalina amanya kakati bwe buzibu erinnya lyo kati nga batandika okweta libadde ng'ojjookola nga basikayo bu audio basikayo bu video oyalinga egundi oyalinga nga kino oyalinga ekidomola oyalinga nga ekikopo oyalinga nga ki meyo linga kino kakati awo oba wejjeeko kiri nti wadde kale baabikola kituufu manyi amateeka gano gakulya mpola nga katogo wagava kumu onosobola basinga wonna lawyer n'aleka akubawo ekyo ng'ate kittabiri byonna bye mwasoose okuwangula but those are gists ezibeera mu misango ku side zizombi but also naye aba asobola counter suing mu mbeera eyakubanga agala kulagako nga naye alina oba kasente nti onteekayo leero wenveeyo nayo nkuteekayo so mu kino ekintu bombi balina we beesobezesa era mu kino ekintu bombi balina we bamenyeza amateeka bombi okitegeera kakati kiba kiddayo ku the might obusobozanya bulina obukuba ekkonde evvannyuma kyamimu ya bulina in this case era kyamutenge ye tutegeke butegesi kumukyalirako unless otherwise sinda connection ku female prisoner Ruzira tunakola tutya yagenzeyo ddoyo kati unless otherwise nga waliwo ekikoleddwa waliwo because kati kyamimu kyayinza okubeera nga ayagala sometimes muzina entalo apology egos zitusibya ffenna abasinga abagenzi awo nze ntambi bambuulire musajja mwetonderere ngamba oyo eyakoma mu ne batwala embwa wiiki okitegeera naye nga singa zintalo zangu nnyo singa olugendo bwa Shamimu omanyi twakwata abantu baleka twakwata Shamimu omanyi gwansinga niwe bate gwakusinga nokkiriza because okitegedde akusinga amaanyi kati nze sikyereega jjo n'abantu kasanyi bako kyenyogera nga kikukaluubirizaamu amusole omuwala kisukira bwe yavaayo nanga ntambi wankolako ebintu amusole naye mba nze mutuufu you won't understand where I was coming from
niwe nkugamba ate kakati nayogedde ku linnya lyo ninalyogeddeko we kagatto kakutuuse amusole kiba kimala bunsinze ali wa bitono kati kyamutembeeyi yalaba tegunnamusinga temusobola atuuza kyamutambeeyi ne saige inabaawo meditation anti waba okutuuza kuno nga mwe ekibiina kyammwe kya bloggers okutuuza kuno kwa mirundi ebiri Shalom singa obeera onsobezza oba nga nkusobezza ng'okimanyi ntambe I can reach out to you neneetonda naye n'olinda wona bw'ate wabeerewo abalala batuuza like tubeera nga abaleese nti nolire muli equal oba mwenkanye mu ngeri y'okwesobyamu ate ng'oli alaba wamusobya nnyo yayagala gwe like emotional abeere nga relieved which is missing somewhere so sugar luzire kubeerera ennyangu ole mijifu nambuzibu luzira ekutambulire twaliyo ffe tujja kujja tukulambule kyamulangayi kyamutengeeyi kale bye sugar asukaano naku olwaleero mbeere bulungi mweraba